Baba no baana bawala kikakasiddwa nti be bamu ababeera mu nkweza okutta abantu nga namwe mugenda okuwulirawo vidiyo mu maaso awo bannange si kyangu kyakukkiriza naye ate nga kyo kituufu kuba obujulizi we buli mu maaso awo. Donasiya y'omu ku baawonye okuttibwa ani agenda omutta Birungi Samantha bannange naye nga mugamba mutya mwasuze mutya mwasiibye mutya mugye baliko gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero era n'ensala munayewo bonna abalwadde Mukama agolole omukono gwe ogwonya ate asobole okuba nga abawonya. Mami mbasa video mujimpereka like era nesaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubira News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo munnanga abantu bulijjo bagamba ennaku zino abantu abatta abantu bayita mu baana aba TikTok nga abantu abamu bakola ki nga abantu bawakana kati kankuteereko story y'ono mwana muwala gwe aba TikTok gwe abadde bagenda okutta naye nga si mulala amukoledde olukwe wabula ye Birungi Samantha tweyongereyo mu maaso. Sikunenya Samantha era kyovoola baweetonze Katonda yakusonyiye nnyo kuba ekintu ekyo kibadde ky'amaanyi nnyo. Babikulira bwe bati Doni ne bamulaga pisto ne bakubira Samantha nga Doni awulira bulungi kubanga omwana Donasiya nga amala okunywa bulungi nnyo jjukira tatambudde na muntu n'ogu nga bamugamba tufulume tugende kuyenaasana ziri saawa ezo 3 olwayingira emmotoka nga eritited bagirookinga bavuga Doni ne basooka ne bamwetoolooza ng'ekibuga ne bamukomyawo kweyo hoteri ne babeera wabweru ng'emmotoka ya black eritinted naye nga bayina wano pisto naye mwe baana mwe nga muteekamu ssente mu kintu kino ani abakozesa ddala. Sikunenya because oli mulwadde. Sikunenya Samantha era kyovoola baweetonze Katonda yakusonyiye nnyo kuba ekintu ekyo kibadde ky'amaanyi nnyo. Babikulira bwe bati Doni ne bamulaga pisto ne bakubira Samantha nga Doni awulira bulungi kubanga omwana asaagala mu mukube ba face naye njagala amannyo njagala n'enjala ezo 2 muzikuulemu muzireete ofuna bulungi. Bana abagala nyingira inbox yange abagala nyingira inbox yammwe sigenda bamalayo mwene namba yange 0778344943 neno obo ina kyongamba nyina hoteli yange woyinza okunsanga sikyazunga muli batemu abantu be Uganda muli batemu ba adhaidi simai baba yita ba adhaidi ngusiba iravuma sayina bafanyi be muri batemu nze tokyasobola kunsuubiza mulimo wallahi nenzija mu kifongu ngenda kujompa omulimo mugireke emirimo gyamwe gya butemu. Eiza gogenda kunsanga nti ngenda kugamba ndi ku hoteli bweti woba nsanga ompe contract yo tondambuza mataka gosaagala byakunvuga ngogenda kundambuza mataka pozi nga nyina abantu bange ngokimanyi nti mbakubidde bagambye mu mbeerera wategwa basasula awo nja kukubira kalango muli batemu. Omwana yatuwadde story nga ya butemu yennyina tamwe tuyibadde tuyitira nze ate ku nsi kuno mbadde neewala ekintu ekyo kumala gali emmere naye nga ate neesize ba tiktokers nga kitegeeza tiktokers basobola muwa ssente n'akutwala nga bayitidde mu business ne bakutta. Si kyangu kyakukkiriza naye ate nga kituufu munnange ennaku zino naye manyi mitima gyakalubira ku basajja bokka naye ennaku zino n'abakazi gyakola ki gyakalubya dda ate munnange agulidde akabinja kano yono omwana muwala gwe nkuteeredde awo Birungi Samantha yakulidde akabinja era ye kasita omukolako akasobi katono nnyo oba n'omuvuma n'omukola ki mukwano ye akufunirawo abantu ate abakola ki abakujja mu budde munnaye bakutulugunya ne bakujjamu enjala simanya ne bakujjamu amannyo ne bakuwummula amatu wamma nga namwe mugenda okukola ki nga mugenda obyewulirira mumaaso awo bannange naye kyokka ate wenjogera saawa zino atuusa ku banne ebintu ate saawa zino mulwadde nnyo nnyumbu ki muyinga namwe mugenda okuba nga mubyewulirako mu maaso awo zino naye manyi munnange abantu abakola ebyo ebintu oluusi babeera nga basajja kugamba nga bali awo tebategeereka naye munnaye n'abakazi ennaku zino nabo batandise ogw'omuze bannange Mukama Katonda n'ensi tulaga wa tulaga ludda bannange kiki ekiri mu nsi yaffe kambateereko ka vidiyo akaala ate namwe musobole okuba nga mwennyonnyoka abantu be mubeera nabo bannange
eno ensi yatabuse bulijjo abantu abata abantu mbu ennaku zino bayita mubashi bayita mu batiktoka banaye nga namwe mugenda okubanga mubyewulira katugere mu kavidiyo akalala atweyongereyo mu maaso n'amawulire gaffe. Ngamba Asiya ebimu ku bintu bye wali onvumye ne binyiiza wangamba nti neebakanga ne kitange nanzaalamu abaana nga bafa era kyankubawala ne muddamu ne mugamba Thama onsabye ekisonyiwo naye nange nkusaba onsonyiwe. N'amala n'angamba naye Asiya nkusaba onsonyiwe n'addamu neera nangwa mu kifuba nankwata nanyweza. Mugamba Thama nakusonyiwa era neyongera okutegeeza nti nkusonyiye. N'angamba Asiya nze eyali emabega ey'olukwe olw'okukutta nga wakatuuka mu Uganda. Mu mwezi gw'omunaana nga guggwako omwaka 2022 nakubibwa essimu n'abagagga abaali bansuubizza okumpa bizinesi. Abagagga abo baŋŋamba eyasooka okuntekisinga yali France. N'aŋŋamba ndina hotel enansana ku Yesu Amala gye njagala onkubira akalango nembeera ne hotel endala ku Horizon Hotel Entebbe opposite Hair House. Nagaana koze ebiseera byonna nali under depression nga nange kenyini ng'omuntu siri fine obulamu bwe ndimo nga si bulungi kyova olaba nagaana n'amawulire neŋŋaana nga teri endorsement ejja ninjanniriza. Wayitawo wiiki emu abasajja abaali bansomeddemu bizinesi ne bandipositingira akakadde kamu ku akaunti yange. Nakubira mwami kakulu Peter gwe mumanyi nga Doni Muhammad ne mugamba abasajja badipositinze sente ku akaunti yange akakadde. N'angamba okay oba bakuteekeddeko sente genda okole bayinza okuba nga bali genuine ng'omulimu guli legit. Nakola programu n'abasajja ne baŋŋamba tusisinkane ku Horizon Hotel Entebbe opposite Hair House. Bwentyo nayambala ekisinga okukwasa ennaku mu byonna nti engoye ze nayambala emyezi nga 8 emabega okugenda ku Horizon ze nyambadde olwaleero nga neera nkwata Entebbe Road ate nga ngenda kusisinkana Samantha. Abasajja abo webankuli kya bugagga motudde motoka gyovuga ngoye zoyambala nyumba motudde bitanda mosula sente zofuna mu baana byonna Allah yali abimpa. Ni mwala mulungi yali asobola okugenda mu bwamalaya neneetunda nefuna sente z'amangu saasobola kwetunda. Nakola mu ntuuyo zange abanda bamumpagira natambuzanga ebigere ne bwe watoloka n'oggula emmotoka mulimu ekyobulimba kyenjogedde. Nsaba aveyo naye ye defending akiryalinge the hair bwemubanga mulimu ekikyamu kyenjogedde bwemubanga mulimu kyemuwayiriza nga Allah ye mujulizi wange okunzijjako buli kyennina njagala naye aveyo ategeeze ensi ensonga zange. Gwe mulundu gwange ogusembye okukwogerako okubonaabona si kwe kufa. Emmaali gye nalina Saudi Arabia motudde motebenkedde mosinziira okulabirira nnyoko gwe wali toyamba ng'owanga ali Mbale mu district y'Embale abula n'ekyokulya. Nsaba Allah addemu neera ngabirire nange ndabirire maama wange nga bwe wali olabirira owuwo kati. Nabonaabona mu ggwanga lya Saudi Arabia lwa famire yange si gye nafangako yokka. Nasobola okukola foundation yali eyamba abali mu bwetaavu nenkola Don't Asiya Chavite foundation yali eyamba abakadde abatesobola
nesobola okubanga nyamba family yange nina abaana ba mikwano gyange benalina adaptinga benalindabirira nga mu byonna tolina kyotamanyi ng'ensaawa zino abamu baatuula tebasoma batuuka n'okubula ekyokulya ne bankubira essimu nga nange kenyini sirina bwe nsobola bayamba nsaba Allah ow'ekisa ekingi ffena atulemule nga tukyali ku dunia wano n'obuto bwe nalidde oli mabega waabo wabanga wasobola okubeera mabega w'okubanga natulugunyizibwa n'enkuulibwamu enjala n'embikunyumiza nga nkaaba n'obiraba mayina buli ekituukawo gwali mabega waakyo naye neeyongera okutegeeza nti Allah yeeyampa obulamu buno bw'olaba Byebya donasi yanga tubitadde ku bbali bwenti nkubuze butereevu paka wa Halima ye munange Halima afuuse ensonga Halima alemedde ku deportation tetumanyi kiki kiri mabega wa tetumanyi kiki kiri wa Halima munange olunaku lwaleero Calvin Kayanja avuddeyo n'ategeeza ensi n'agamba nti ye yawandiikira kampani yatwala Halima nti bakole kibaze omwana w'abandi wakale naye essaawa zino ali kyebuuza agamba lwaki tebakomyewo omwana w'abandi nga namwe mugenda omuwulirako wano mu kavidiyo aye abembase okuleka nga nammwe mwagala kunvumaganyisa lwaki temutikka mwana w'abendi Halima naddeeka nabawandiikira ne mbagamba omuwala oyo akomezebweweeka kuba famire ye mwetaaga kale biri bye nabawa advise mubiveeko temumufunira awakkola ddala kiki ekiri emabega wa Halima lwaki temumuzza waka mwe temulaba nti abantu banvumye nnyo nze sitwalanga ku Halima abantu balekerera kampani yatwala omwana bavuma nze buli lunaku nabawandiikira ebbaluwa nti omwana mumuleka addeeka omwana w'abendi mumuleke omwana w'abendi mumute kyekiri emabega w'okusiba Halima kwembase ddala mwe temulaba nti abantu banvumye nnyo mulidde abantu bamale kunnyambula mwana oyo mulyoke mumulekadde wano sinze yamutwala simanyi bamutwala kampani yamutwala bagimanyi mwaba muwudinze temumpa information nabawandiikira ne baga biri byonna bye nabasaba nti omwana mumufunira okukola munaku mubyesonyiwe omwana mumuleka ddeeka omwana temumuta gugenda mu mwaka omwana temumuta mwagala kumala bamale kunvuma biwoowolo kiki batanvumye embase lwaki temuta Halima nadda waka video gyenzirako nja kuba mukaawu gye muli